Buli mwaka ekibiina ekiddukanya ebyemizannyo mu masomero ga senior ekya Uganda Secondary Schools Sports Association kitegeka empaka z'ebyemizannyo zino nga zaatandikibwawo n'ekigendererwa eky'okuzuula ebitone mu bayizi. Empaka ez'omwaka guno zigenda kutegekebwa ku ssomero lya Ntale e Mbarara okuva ng'ennaku z'omwezi 7 okutuuka ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi guno. Ekibiina kya Uganda Secondary Schools Sports Association nga kikulemberwamu Grace Abalo balambudde Ntale Schools okulaba bali yeetegefu okukyaza emizannyo gino. We moved all through the fields and all the venues which will be used for these games. We have discovered that Ntale School is very ready to host the games. Most of the fields are in a good state. They just need only panel beating, slashing and marking. Abayizi bagenda kuvuganya emizannyo okuli omupiira, okubaka, volleyball, woodball n'emirala. We are extremely very ready for these people, and we shall be having between 2,500 to 3,000 athletes, competitors, but we are looking at accommodation first of all. We are looking at food, the menu, we are looking at the fields. Ate bannakyewa aba mentoring and empowerment program for young women bategese empaka z'ebyemizannyo n'ekigendererwa eky'okuzuula ebitone mu baana b'ennakawa. Emizannyo gino gitegekeddwa ku kisaawe e Nakawa era Lilian Nalwoga akuliddemu enteekateeka eno agamba ekigendererwa kyabwe bakituukiriza. Omwana tajja kukulakulana mu byemizannyo singa tebagenze ddiipa kutunuulira bintu ki ebimugaana okwetaba mu byemizannyo. Kati nga mu byemizannyo twakola research ne tufindinga out sexual violence w'amaanyi nnyo. Kati omwana omuwala bw'abeera mu byemizannyo ng'akabasanyizibwa tajja kusobola kukola ebyo by'alina kukola. Abawala beetabye mu mizannyo okuli omupiira, okubaka, ensero n'emirala. Kali, wakati mu nteekateeka BBS Terefayina gye tuliko ey'okujaguza emyaka 7 gye twakamala nga tuweereza era nga tuyuguumya Terefayina zonna ne TV zonna kutwaliza mu ggwanga.